nkuuka tobongoota. Nkuuka tobongoota ku mulundi guno egenda kuba ya njawulo. Tugenda kukyusa feesi y'enkuuka era kino kye kivulu ekigenda okukyusa byobadde omanyi byonna ebikadde byonna twabiyiye enkuuka eno ya .com ey'omulundi guno. Stage Maulana stage egenda kubanga ya byafaayo ng'enyirira nga mutawana matara screen byonna bigenda kubeera maidadi sana. Abayimbi olwaleero omulimu ogutuleese wano nga ndi wamu ne Sserulungi wa kuno bawadde Olini agenda kulangirira line up y'enkuuka ey'abayimbi abagenda okubeera mu nkuuka ey'omulundi guno tobongoota. Era kye kituleese wano olwaleero kyetwagala nnyo kulwa mu nsonga ekituleese wano olwaleero kulangirira line up y'abayimbi abagenda okuyimba mu nkuuka ey'omulundi guno. Kale tetwagala kwogera bigambo bingi, ate bwe tumala okulangirira line up y'enkuuka olwaleero tugenda kugaba aba boda era campaign nayo tugiguddewo olwaleero. Campaign yajjuza boda oleete abantu mu nkuuka. Okuyitamu okufuna tanka okugijjuza kyangu nnyo. Osooka kukuba kalango, osooka kubeera kwefuula Abe Mukiibi n'okuba akalango. Omala okukakuba for example nti bannange enkuuka ya 3 mu Lubiri Mengo, bw'omala okuba akalango nga tukuwa reflector. Betumala okukuwa reflector sebo temujja kunfuula mulongooti gwa kukwata microphone. Betumala okukuba bw'omala okukuba akalango. Hello, testing 1 2. You don't know enkuuka tobongoota. Twaka number 1. Kakati ebigambo byogedde andi bagamba bw'obamuwa ofuna enkukuli. Etwana limite bayimbi n'atera okuyimba. Ensonga nzogedde akazindalo bakataddeko kendeeza kumusajja. Omulamu obuteese bano lwaleero nguddamu tuzze kulangirira line up y'abayimbi abagenda okuyimba mu nkuuka ba tiktoka, abayimbi ne ba comedians. Enkuuka y'omulundi guno ya byafaayo. Tugijje ku unlock tugiteeka ku digital. Enkuuka ojja kunoonya agenda okusasula gwe. Olwaleero stage manager agenda okuvunaanyizibwa ku bayimbi, buli muyimbi agenda okuba nga agenda ku stage. Bajjo Alphonse mwamulabye omulimu agukwasaganya bulungi nnyo, ebigambo bye ajja kubyeyogerera. Bwe tumala okulangirira abayimbi abanaabeera mu nkuuka 31 Desemba tugenda kuwa ababooda tubawadde omukisa guno olw'ensonga nti mubaddewo ebbanga lyonna. Ababooda lwaki olwaleero ku mulundi guno tubalowoozezaako n'okusonga abantu ne mbaleeta mu bikulu bitubeera. Ensonga lwali tusazeewo okubaddiza nga tujjuza tanka. Olwaleero tugenda kubeera tugenda kuwa ababooda 20 nga tujjuza tanka zaabwe. Tuzijjuza tutya? Kasito tuuka ku toto wali Lukesa n'okuba akalango n'okakuba bulungi nnyo nga tukuba reflector nga tujjuza neboodayo nga tugamba genda oleete abantu mu nkuuka nga 3. Ate tugenda tutambuza Uganda yonna, Mukono tujja, Masaka tujja, Mityana honorable zaate abagudde tiketi tujja zigaba eyo. Omuloodi yaguze tiketi tugenda zigabira Watuseka n'abalala tugenda okubagamba. Honorable Sewanyana naye yaguze tiketi yazigaba Katale wali mu divizoni ye. Yeno operation eteeso olwaleero tutongoza abayimbi abanayimba mu nkuuka, ate tugabe boda 20 tujjuze tanka zaabwe tubaye deflector, ate batume bagambe mukunge abantu bajje mu nkuuka basatu. Ensonga etuleese wano olwaleero sigenda kuba mu bintu Profesa Bajjo bawadde Olini kamuwa Kazindaalo ensonga azogedde. Banyabo ne bassebo sooka okwebaza Katonda atukuumye nga tubibalamu. Sooka okwebaza abantu ba Busoga Region mwenna ne bannayuganda abaze mu kyakalira ejjinja. Mwebale kuweesa mukolo gwe kitiibwa, mwebale kuweesa Busoga wano kitiibwa Sipaka TV ne Birthday Events. Mwebale kubanga mulina trust, kubanga omutegesi kiba kintu kikulu nnyo. Nabagamba mu Uganda owulira nga Bitex nebajja mu kintu kitegeeza oba ogenda kufuna kyetulagangako mu ndongo. Abamawulire mulekerawo okukuta mutubuzaabuzaale. Mubere profession temukukuta temuzuubazuuba nkana akatero Uganda kalinze. Oba Israel jjanirede mugireke gife. Abawulira banaawulira. Bw'owulira nga Bitex nebajja nga bali mu kintu weekaabirangako
kubanga bebasinga oyogera watu wali kukola sayinirangu ndi mu sede mu national president waba ayogera tewaba musungu omuyimbi woki sendegeya twebaza kintu kyemwalabye busoga abaana batatamenya ekintu kyemwalabye busoga kabadde kasipika nkuuka buli muyimbi gwe mwalabye busoga agenda kuba ajja okuyimba mu nkuuka omulama gw'enkuuka y'omwaka guno ozaddex yagubagulya gwakutumbula bitone bito nga tusinzira mu regioni zonna ez'eggwanga tulina abayimbi abava eastern region ne basumalist tulina abayimbi abava mu bunyoro region ne basumalist tulina abayimbi abava mu ankole tulina abayimbi abava ettoolo tulina abayimbi abava mu ggwanga naye tekifuula nti bayimbi ba busoga bokka bano abayimbi baba baggwanga omuyimbi w'ebusoga ab'ekampala mumwanirize ng'omuyimbi w'eggwanga mujjeyo byokwesosola tono alina kuyimbira busoga ono alina kuyimbira toolo omuyimbi aba waggwanga omulama gw'enkuuka y'omwaka guno tulina pulogulaamu ng'etandika ssaawa 11 ez'okumakya paka ssaawa 11 twayogedde n'ebitongole bya security byonna Uganda police egenda kuyambibwako military police tulina abandi muleya tulina abasirikale mutwalo gumu kitundu twadipuloyinze twagala omuntu ave mu kivvulu nga tagenda ng'akolomera abiteekisa omutegesi wabula ng'asabira abiteekisa omukisa ekisooka ogenda kunyumirwa okuva ku makya paka kiro nabagamba nti ekigambo tobogoota kitegeeza comedian ku comedian muyimbi ku muyimbi DJ ku DJ kati ntwala omukisa guno ngagenda kusoma lisiti y'abantu abagenda okupafominga mu nkuuka aweva maaso awo mu wiiki emu tugenda kwemuweereza lisiti tugagiteka ku social media buli omu amanye essaawa zagenda okuyimba ssaawa zitugenda bayitira mu baani abo abakkirizibwa okujja mu nkuuka bw'oba towulidde erinnya lyo ku lisiti eno tokuba essimu yange tokkirizibwa kusala lawundi abawuti y'ekibuye tokkirizibwa kulowooza kigambo kibayita nkuuka nga toli mu lisiti eno abali mu lisiti eno bokka bebagenda okubeera mu nkuuka okuleka ne surprise artist gwe twabasuubiza gwe mujja omanya mu maaso awo era kamera zonna mutunule ng'asoma wano mwetegerezeewo nnyo nkwatira bulungi ebitabo tugenda tandika ne ba tiktokers abagenda okubeera mu nkuuka Joseph Chakala ne Bulala family yonna gye bali Tata Kimbowa gyali Mikisimus Tufane gyali bakomediyani b'eggwanga bonna mu ggwanga abasinga ba top 5 comedians bakulemberwa Mawulana Direi MC Mariachi Madirati Andikiko Amoti gwe comedian katowulidde erinnya lyo okuleka Abitex toladde buno obwana bakuyita batya buno buno obwana obuddugavu abakola byo babe Mawulana babayita batya sibamanyi awo nabo bafuna omukisa basobola okujja babayita bebashami andishawa abo abagireka Abitex nti mulambo yafa ati abo abagireka Abitex nti mulambo nabo bagye bali yenyongeza gye tubongereza mu bakomedian atawulidde erinnya lyo ng'oli comedian tozunze empale ng'ojja mu nkuuka ne tugenda mu regional artists tutandise ne busoga eno tugyagala nnyo nti busoga bayimbi nnyo talent ebusoga actually be basinga okumanya okuyimba mu Uganda naye tebannasala kuva kiyiira kati omulama gw'enkuuka nti Abitex ayagala nnyo ebitone ebito twasaba ne tugamba tuwe ku baana bano ababusoga ab'amaanyi platform y'ensi yonna bajje bekisaseizige talents zaabwe era kiba kikulaakulanya busoga musical kubanga busoga baganda bafa ffe abamu tuli basoga naddala nze mbadde ndi musoga era njagala nnyo busoga kuba busoga naye njagala nnyo kitegekangayo kintu ne bakajja mu bulungi busoga tulinayo Flower Gaalo ne Brother Loni bagenda kujja bayimbe mu nkuuka tulinayo Acidic Vocals tulinayo Randy Soldier tulinayo Yaridi tulinayo Kimunana tulinayo Roya Simba tulinayo Silicon musajja tereza ebyuma naawe tulinayo Silicon Avoko tulinayo Peter M Gazamba electurer beba bayimbi betulina ebusoga mpozi ne Kanyabada ajja bendi atako kwaba abayimbi ne tugenda ankole be bayimbi abagenda okukola ki sikugamba nti yakolanga mukyakula mukyamuzibanga oba tulanga kudelivaringa kati omutukubira nogamba toliiwo otuba ne tunakyakukolera twabire kisi yakuzaala ng'ogenda okolewo ne Abitex akola ebibi doza ebibuzo byebyo tubize mulungi waliwo atamatidde alina bintu bya Buganda wekeza abuza kabapaana ate bintu bya serious
Serengeti akatalirinya kusikejera okutirawo saawa mwendeza ekiro tuterekere mukama waffe serengeti nerwonga esiteegi 10 newakimbe ng'ebirango bikule era mwenna bannayuganda tubakoowola nti sekirite y'enkuuka omulundi guno gwe omukozi w'effujjo nayagala okukyankalanya enkuuka sekirite bya mu bbanga tewaliyo n'ennyonyi mujajjira egenda okukuma bannayuganda saba kwata omuzindaalo gw'okuneguwedde ensonga ndoza tuzoogedde nteekateeka yonna nga byokubeera tulinayo press conference kyali nyingi mu maaso kaakati tugenda ku toto wali emukisa tuwa ababooda omukisa abanawo okunya omukisa naye bwatulaitu alabika obaali mu nkambi ebendera bategeesi ababooda tusinkane okesa ku toto tubowe tubawe amafuta banamukisa 20 abanawo bafunye omukisa ndowooza expolitede okaluzungu tugenda bodaboda sente emitwalo 5 abawaguze tugenda gaba reflectors ate Masaka tujja Mbarara tujja Jinja tujja n'enkuuka y'Abannayuganda bonna era waliwo honorable Zaaka abantu b'Emityana yabadde agamba bajjiramu 15 honorable Zaaka alina list y'abantu b'Emityana bagenda okusayira ku transport mujje musanyuke ne Ssaabasajja Kabaka sebo mutegesi mukama wange waliwo kyesoogedde nga nteseeyo kati mumbuuze ekibuuzo kyonna kwanza eziru kagenda alina ekibuuzo kyonna kibuuze ntuddemu kati tusevinga obudde kale bonna bonna balina ekibuuzo yesawa mutubuuzeyo ekibuuzo waliwo munnamawulire alinayo ekibuuzo kyagala obuuza abategesi totegwe buuza kyonna kyoyagala nyakiddamu nga mukyakale buuza ssebo Saabayimbi w'eggwanga ate bebamu ku basapulayizi abanene Bigayi waliwo nomulagala tajja kwogera Bigayi oyo Saabayimbi w'eggwanga Mateeka yeyasooka n'okukola akalango ani asikayiba Bigayi tabali wa nnyimba Bigayi ye Saabayimbi aliko bayitayo Bigayi yangambye babadde era ngamba ali mukola kolabo ne Cosfenis ne Katero Combined era saawina Bigayi agenda Jamaica kati bw'anaamala mu nkuuka alina ennyonyi agenda akola kolabo ye obuuza n'ekibuuzo ekikulu Saabayimbi y'omu bakulembedde enkuuka Sobora njagala nnyo ebibuuzo ani bwe muvudde nga temuli bamateeka gataliimu ani oyogedde abayimbi bonna tulina omuyimbi ab'ekivugu tamutuusa tetumuwulidde ku lisiti yammwe ate nga bayimbi oyogedde waliko abaliko banyuganda tulina akati kingisala agenda kubaali yatugamba omulango okutaka yalonkiye yatugamba engeri gye ninalonki ate nga yeesoose tujja kuzaabuza abantu omuntu ajagamba njamulabira muki munkuka naye nga munkuka kingisala naye jakubaali teri muyimbi alina mpisa tagenda kuyimba munkuka okuleka abo abaavaako be batali muki munkuka buli muyimbi alina empisa munkuka agenda kukola ki kuba yanayina ekibuuzo ekirala oyo bebekulu alina ekivulu ekkololo buli asatu muno aba nekivulu kya pulezidenti Museveni ekkololo yasayinga kontulakiti ne tebamukiriza kuyimba walala ani omulala Ronald Mayinja yagaana amaanyi g'abantu ate enkuuka bayitawo security yatugamba tetwagala kwoneka kavuyo mu nkuuka omuntu abantu bawomusi gwe batayagala tetumukiriza kubanga enkuuka egenda kuba peaceful Ronald Mayinja taliiyo lwa nsonga si kumugoba nti adiresi yamugoba ebimanyi wabula abantu baatugamba mulete abayimbi abali ku mulamwa gwaffe abatalina kwesoni maaka yonna kati ffe tulina security emala kukuuma Mayinja muti mu nkuuka kati Mayinja kyomutamuteekayo tetulina busobozi bukuumi bumala kumukuuma nga bamukuba amayinja twakikola kuyamba kaaliyaye kuba Mayinja musajja mukulu tosobola kutawulira nnaku nga bamukuba ebikongoliro katwataasa Mayinja butamukuba bikongoliro mu nkuuka netumusitopinga nga anekola kujja Dax Katero gyali oli gwombuza gusuulidde bulungi tusijjakiddamu akyali muyimbi bw'anaaba akyali muyimbi tuyinza okuluddamu n'abaayi tetulina buzibu ku muyimbi yenna bw'anaaba nga muyimbi nga si bbulooka tujja muteeka ne amanyi abantu tagabekano okusinzira ku lisiti gy'okoze musosowaza nnyo ba tiktok ate nga bwe tuba tugenze mu nkuuka ewali omutaala tuba tuyabikisibya twakituza bakazanyiikiriza akati totegedde pulogulamu eyo bakazanyiikirizi tuba tukoze nga bagenda okusookawo okuzanyiikiriza abantu njagala obuuze ngo ate wamawulire ali profession kubanga olinga agamba nti ba David Lutalo bakenzo bakusaana
buli omu tumutedde mu kategori eno enkuka yakuwa buli muntu mukisa gwonna oba oli tikitoka oba oli ki kasita ofuna omukisa ng'olina talent omulamwa gw'enkuka y'omwaka guno to promote different talents batikitoka abona balina talents ate sengeri abaana amala okuyimba ssaawa 11 batikitoka baddeko basanyikiriza abantu bana bakazanyikiriza kubanga omukuuka sigamba nti abasajja bakadde bajjajjawo bokka abajja mu bintu ebiri serious tulinayo abavubuka nga bakwagala okubazanyikiriza enkuuka ya buli muntu abali serious tubawadde ebyabwe n'abatali serious tubawadde ki ebyabwe kubanga this is a uniting event eri amawanga gonna ebina byobufuzi byonna n'amadiini gonna ne kirasi zonna ez'abantu ekibuzo kimuka kyo oyogedde ku bayimbi abanene n'abayimbi abaliko yovuddeko awo twabagulabite ng'agamba nti ye tewali muyimbi ali waggulu sima ba big three bw'ogamba nti abayimbi abanene omutadde mu bayimbi abaliko ate ne mu banene taliimu omanye ebintu bino abamu babiteeka mu kufiiro mwasinzidde ku kyokuwenga nomanya nti ono munene ono yaliko kaakati kankuddemu divosi olina kitaawo akuzaala ne bw'olifuuka misi kigunolisinga kitaawo nti waliwo kibaita okubeera ku foomu ng'essaawa eyo ng'okola ki gulabite kati emuyimbi asinga okuba ekirulumiro nga tasiga Bobi Wine kuzitowa oba kamiliyoni oba bebekulu ekyo njagala mukimanyi mwenna abamawulire nti buli omu abantu piiki poyinti ye mulabye abayimbi bangi abazimbi babeera ku foomu ne bagwa naye waliwo kibaita respect muzeyise batta ne bw'oliyimba okuva ku makya paka ziro emyaka 10 teri ali kusinga respect mu music kati njagala okitegeeza abaliko be bana bali ku foomu naye ate ba Bobi Wine bebekulu kamiliyoni baate balagati omusingi bano wali ali kumenyawo ne bwojja n'oyimba n'okwata ku njuba waggulu kati kulabika amanye nti ku foomu kwaleera yasinga okuba ekivu naye tanatuuka ba Bobi Wine akamiliyoni ekyo ndifulanga anije buli kimugamba ate obanga katonda akuwadde ekyasooka tolowooza nti osinga kitaawo bwe divosi olina taatawo tolowooza nti osinga kitaawo amagezi yegatta ne maama wo nakuzaala tomanyi obonyo ki bwe yakozesa ankuwulira mazima temulowooza mu abayimbi olwokuba bakulira enduulu gyosinga bwewasanga mu music nedda ekyo kikyamu naye bwebuuza bera kisibu nantunya ku mubaire byamagezi nabuuza gwetofaayo ayinza okubeera oyo ayinza okubeera Beyonce ayinza okubeera Michael Jackson so anabaleta omuzimu gwa Paulo Kafeero bamusubire surprise mwagala kutemeera kubaayo Leema ayina lonchi ku Serena ku Sheraton yagamba tumulanga mbija tataganya lonchi bali omu bali kutwaka naye yagamba ayina lonchi ku Sheraton Gardens kati wanajja mu muka bajja kuba bamulabye baleme gendawo ku Sheraton buli kibuzo kyone kakibaddamu kibuzo anti navyo tuyinayo Gravity navyo ne Gravity tebalina njawulo Gravity ayimba oluzungu n'oluganda Gravity yateekeredde na aye kati bw'obuuza byakufuna music ku YouTube ate abeekyanga n'abakozeseza ejjinya nakozesa abayimbi 10 tugenda mubakozesa abayimbi 10 kitegeeza ekwesyon eyo ate nakito njagala muntu abuuza byamagezi goli byakunoonya sakaya otulwendiiro ate nze ndi mu bya serious baluzi kukanja baba twabasubidda mwali bawulize obulungi munyomanyako tebamanyi kuyimba naye abaana balina talenti be basumbukamu mwankole regioni be basinga talenti mwankole ankole regioni tuyina leigi superstar wa western region yasinga kutwala maani tuyina gwe bayita Truth 256 ne tuwe gwe bayita Omega 256 owankole yenna nga tawulidde linnya lyo toleeta embaliga mu nkuuka tugenze Toro region tuyinayo Hinda Irene ne Muzamiru ne Luigi region twakoze consultation balona abantu be babalonze bagamba ffe Toro twagala mutuwere ku platform tugendera ku maanyi atwere n'enkoka y'amaanyi g'abantu bw'oba towulidde muyimbi wo ng'omwagala kitegeeza tiyayise mu kakungunda k'amaanyi g'abantu Ettoro tulina abayimbi 3 Hinda Irene Muzamiru ne Luigi tumaze ankole Toro Busoga ne tugenda wano e Buganda ne tugatandika ne bano tulina abamawulire baffe Sendegeya ne Lukenge bebalina oluyimba oluyimba olya zange era abo twakubadde omukisa mu nkuuka ku ssaawa 11 ez'okumakya Sendegeya ne Lukenge bebagenda okwaniriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka kubanga bali twakikoze bwe tutyo nti oluyimba lwatugamba ndya zange bagenda kujja kuyigiriza abantu bamukuka kulya ssente zaabwe olunaku oluyamba abayimbi bamaanyi nnyo
twabawadde ekitiibwa ne tubagaa Sseregera ne Lukenge ssaawa 11 ez'okumakya mukeereko musanyuse abantu ba Ssaabasajja mu nkuuka mubayigirize okulya ssente zaabwe kubanga bannamawulire ba CBS bannanyini mukolo kati bagina kutuyambako okuteekateeka abayimbi abalala nga babayigiriza live tubeera batesitingirako ebyuma live evuga etya besi enkuba etya kyekiyinza okubawukala mu Massawa Sseregeya yandiserawana natuwamu akapera kubanga bakubaliko kapitaakasobotuwamu akapera abudde mutuggwamu kale omutegesi omukulu agati bulere yandikoleze kyagenda okubaleka ku ssaawa 11 ez'okumakya Sseregeya ne Lukenge ne tujja Sseregeya ne Lukenge bwe banaamala ku ssaawa 11 ez'okumakya Sawuda nakakaawa Matiya Lwima tuli mu kadongo kamu buli kiraasi yatwagikoledde omutemwa mwengwa Sawuda nakakaawa ne Matiya Lwima bakadongo kamu abagenda okusookawo Dani mumuze kibijigiri mumanyi musajja oyo yakola bulungi nga nze asanyusa nnyo bannayuganda Dani Mugula Wile Mukaabya Gerard Kiweewa Harriet Sanyu Asani Ndugga Haji Kaziwe Kapo Samasias Walukagga ne Kabaka w'akadongo kamu Uganda Lord Fred Sebatta eyo elisiti egenda okusanyusa abantu mu nkuuka ku sayidi y'akadongo kamu ne tugenda kubaddako tugenze ku bantu bano mukwatayo bantu bayita the true legends be bantu abalina music ataggwako Henry Tigari ne bali bafudde music alisigala w'amaanyi era wano mwenna abagamba enkuuka wabereyo bantu baliroko bwenkuuka tebaleyo balikirasa ekikadde kyemulaba mu Serena twasize tukireeta mu nkuuka era nga bano bakabaka b'ekikadde mu Uganda namba emu Chance Nalubega namba 2 international artist Maddox Semanda Sematimba the king of reggae namba 3 Kireva J omukulu w'amatafaali namba 4 Jamalo Waswa oyo manyi kyasobola okukola namba 5 Master Parrot omumanyi bulungi Kyaga n'olubuto lwe gyali Henry Tigani gyali Grace Nakalema gyali Lady Maria Mutinatine gyali Sweet Kid gyali kati ngolozo olaba teekuuka epromoting abaana abato ne promoting akadongo kamu ne promoting ne bakafuluba music batulubezi kitegeeza enkuuka ekikulu ky'omwaka kyotugenda kusuwa netugenda ku bayimbi ba band music bano twabamanye ne mukweronga n'enkuuka yabagasse Misa Jowa yasindikira lutaye ettalo Ssaabasajja Kabaka tebatwala ebyabuloko bonna bakkiriza ne bagamba twabaani abatenguwa Ssaabasajja Kabaka tekamba nabo gaffe ebbali tugende tukolera abantu bannayuganda n'enkuuka tulina gwe bayita Sam Isaac Semakula yakulembedde ababbandi ne tubange bayita Jonalebo Jofre Lutaaya ne Deni Wigozi yonna ne tubange bayita omusajja ono ow'ekyejo alimbalimba abantu ennyondo kuli Sevens gyali Ediyawo olugezigezi gyali Irene Namatovu gyali Molini Nantume gyali Sasha Pulaitoni gyali Sophie Nandongo gyali Aizoniti gyali okumanya tubaagala ne twongerako nabana abaana be twagala okuzimba abagenda okusikira abamiisa Semakula nga bafudde Robert Lota gyali Lecho Namiro gyali Sauda Baagala gyali kyali kya maama era olina kyobanja mu nkuuka kusayirira bbaani gwe twanga tekivulu ky'omwaka ogusinga ne tubaako kategori gye bayita new generation abavubuka abaliko aba TikTok mubusire Queen simanyi abakuze enjaga simanyi ba .com WhatsApp digital new generation yamwe ne layini yamwe Liam Voice gyali Aninoni gyali Kristo Panda gyali Fiti Gaza gyali Biswanga gyali Baza gyali Vailota gyali Jowiranda gyali Victor Ruzi gyali Tom D gyali Liyoko gyali Daxi Vibes gyali Ruth Ngendo gyali Jonah M gyali Audio Vibes gyali Sasha Vane gyali Hanet B gyali Dewo Keys gyali Tyler K gyali Louis Muganja gyali olina gwobanja otowulidde mu kiseeyo adagati katikoli kitegeeza abategesi b'enkuuka balina experience mu kintu kye bakola tugenze ku bayimbi abaliko nga tosobola kutegeka kivulu omuyimbi oyo tomuyina kubanga bano bayimbi abatagwa babeerako buli ssaawa tugenze ku bayimbi abookya abakola ssente mu Uganda tutandise ne Gravity omutujju oyo asinga okuba stage mu Uganda tulyamusinga era mu nkuuka yaŋŋambye agenda kola competition ne international artist gwe tubeera tabaani anaasinga tugenze ku Vinka performance yannungi kwali Mbazira Tone kwali bayine Suna Beni balina oluyimba lwabwe luliko baluyita Nabadda tunala tusakukulya mu nkuuka Beatrice Soldiers gye bali Mudula kwali Lydia Jasmine gyali
Karo Kasita gyali, Karo Natongo gyali, Fefe Busi gyali, Miki Wine gyali, Nedwadwadwa John Bulaka gyali. Tugenze ku bayimbi b'enkuuka tobongoota, abayimbi abanene. Bano bo be basinga obunene mu ggwanga Uganda, era nga bumutuuza ku posita eyo etegeeza muyimbi. Osobola okusanga Bobi Wine ng'atambula waka miliyoni notobuuza nti akola mulimu ki. N'osanga ankireke ekyo. Tugenze ku bayimbi abanene. Dr. Jose Chameleone yabakulembedde number 1 East Africa. David Lutalo n'abaddako. Eddie Kenzo kwali abakulembedde. Tulina Beautiful Juliana Kanyomozi. Tulina King mu bakazi Queen Suba. Nolo kubayita King Suba. Wategeeza Suba kalungi Queen Suba gyali. Cindy Sanyu. Era mwabaaso babbato ya Cindy ne Suba munkuka bigenda kuwalya ddala mugenda kugirabako. Suba ne Cindy bakomyewo mu bbato. Ne kuddako the Beautiful Winnie Noir oyo mwana asinga talenti n'okukuba abasajja empi ne mukwano. Palaso gyali. Spice Diana by the way, a serious not Spice Diana. Ye mwala atandise okuyimba live. Yakadde ejjinja yakubye abasoga live okumala essaawa 3 batakulatinga. Spice Diana akoze rebranding y'amaanyi. Actually mu mwaka gumu shulumbidde top female artist mu Uganda. Abayimbi muzinze mikono Spice Diana abayitako. Bw'anaamala otuuka ku top nga mugamba yaloga. Naye Bulani Spice Diana atuuka mu kifuba ayina Range Rover, ayina bandi, ayina microphones. She is a full complete artist. Spice Diana abayima kwa mchala wa Diamond Platinum. Ndoza mbala ya zako kwa Diamond. Kulanga anaba. Ngaafuka Uganda kitwala international. Yayimbye bulungi n'ejjinja Spice Diana. Mwabali baka mutamanyi live yatukulu ndoza yaze kufuluvinga ze kwanza kali movement amanyiki. Naye yayimbye sawa bile ngadaba akominga live. Spice Diana gyali. Niwabaawo Sam Paraso tusonyiwe mukuka tugenda kwetondera. Kati Paraso yagenda bagenda okwaniriza omutanda. Sam Paraso yagenda okwaniriza omutanda gyali. Tulina fit Pamaika etubane musajja wa Kabaka Pastor Wilson tugende. Bw'oba towulidde erinnya lyoyo listi njogedde empola ate nga nkunyinga tukwegayita kuba essimu y'omutegesi oba eyabbajjo toleeta engaliga abayimbi etunsomye 10 be bagenda okupafominga mu nkuuka tobongoota. Wabula tubasuubizayo surprise artist ow'amaanyi. Eyo tujja musoma kati najja okukola climax wali maaso. Bannayuganda mwenna abatoka ku Spark TV ne BBS Live twewayo okubaweereza Abitex promotion sobe tumwebaza mukulemu obugalo okupromotinga abaana abato oyaletekate mu mugambalo buli baloko. For the first time mu nkuuka ekulembeze emiri gy'emityo gisendegeya nesendegeya mukulu mu myaka ne mu music muto. Sendegeya agenda kufuna ku platform okuyimbira abantu kumakya ne Lukenge babatamanyi sendegeya omukole ki omutegeere oluva